Bannabyabufuzi ko n'abagoberera ebyafaayo bazze bakyogera lunyengo okulonda okuwedde okwalimu okuyiwa omusaayi gutabangawo mu byafaayo by'eggwanga liti Uganda. Babadde ayogerako ne bannamawulire omusumba w'ekkanisa eya New Eden Center Park Ministries International atandise kusaba bannabyabufuzi okukwatagana basobole okuweereza abantu baabwe obulungi abatali kubasosola. Zeetaaga kutuula kuteesa ye Katonda kyatwagaza kyamakulu gaaki ekiri emabega nti takyagala nnyo bibiina kubanga ebibiina bireeta enjawukana kuba omuntu ayinza okuba omugaso ng'ali mu DP ayinza okuba omugaso ng'ali mu bagita batya NUP si bwe kiri ayinza okuba omugaso ng'ali muvumenti ng'ate omulala ali mu kibiina ekirala agenda kwonoona boonwa. Ekyo Katonda kyatwetaagisa kutandika okutuula wamu tutereeza tutya eggwanga lino. Eri abatamatirana byava mu kulonda omusumba muwanguzi aliko amagezi g'abawadde. Bayibuli egamba nti teri bukulu butava eri Katonda. Bw'oba Katonda waba ataddewo omuntu ne bw'okola otya nga tanaba kumugjawo oba tonna ky'ogenda kukola. Kyokka nno omunakuwavu olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu ggwanga bwagamba nti buvudde ku bantu okuva ku Katonda yafa n'azuukira. Abantu bayita bwereere endozo balaba ne mu makanisa nga mwe bali bayambala nkunamyo beesiga obutwa ku mimwa enjala ziringa za bisodde ati abantu bonna ensi weegenze ekutingana amasasi galinga masasi emundu eringa mundu abeekalakasa balinga beekalakasa kati abantu batabufunye ensi y'onoogiraba. Ku bikolwa bino kwasinzidde okulagula ng'ensi bw'eyolekedde omulembe omupya ogunaategeera obukulu bwa Katonda. Katonda bwe twonoona si nsonga ekyo tumwe mu kiyiyiza bw'otunira abantu b'e Babuloni b'e Baberi be baakola omunaala naye Katonda gwe yabakubisa kuba baali boonoonye era baafola kuba tebaayogera nnyo nti abantu baafa kati amukola ebintu ebikontane Katonda yennyini bibafuukira ebikolimo. Kyokka agamba nti akaseera tekannaggwayo anti abakkiriza basobola okukozesa akaseera kano ak'ekisiibo ne beenenyeza Omukama. Bawulira otegeera amazima nti wano nkyami osobola okwenenya.